Yes, right, and Captain Saturday. Well, this is all about VGM Production official YouTube channel Koli. Natenga bridge, we are back at it in a thing. But don't forget to subscribe and remember to press the notification bell in that you'll be notified at the first upload of any video coming soon. Tutandika butandisi. It's all about VGM Production Uganda. Katukomyeone Namwandu kalooli Omulogo twagala tubenga naye tubaako kye tuzaako. Tubagamba buli akajja tuba tukabasuulirayo. Kakati mu kaseera awo nagwa atugoberera olina okuba ng'osubscribe nze. Ate n'obanga tugenda maaso n'okuba nti munange oshayalingawo n'okulayikinga comment. Don't forget. Ekyatandika butandisi. Lukaba Frederick nena Gujja Gladys editor bayo. Batugamba goba Charles yakoze ku transport etandika Lukaba Frederick nena Lyango Farida. Twagala tubenga tumanya ku mulundi guno kye kiddirira ku side ya Namwandu kalooli Omulogo. Nalyango Farida anti ye director ow'ekifaananyi ekyatandika butandisi ate nate kaka tugenda okukomekereza ku katundu akabiri mu kamu. Mama Nakyaga baba mugabudde. Mama Nakyaga baba mugabudde ogenda okwetegereza mama omukazi ono teyali wa miranga nnyo. Abaana bagenda okujja. Mama una asansa bagembere tabuse. Mama asansa bagembere tabuse. Balaja na mama. Mama obadde kiki kyekikubye. Omukyalo ono bukyakula kutuuka wano. Tebamwogerangako ku kyalo nti oba yalwalako ensimbu. Kale ono yamugaa sigala awo kendeeta obuyambi naye embeera eggaye mama abaddeko kaleza ekintu kimutudde mu kifuba. Kiri mu kifuba. Kiri mu kifuba omukazi kiki ekimutuga bannange ye ekyalo ekirikiti. Ono kaagakaaba buli wekayo ekyokulya kayita maama. Omulego gumuleze. Omulego gumugolodde. Mama Nakyaga Omulego gumugolodde. Omulego gufuuse ekizibu. Mwana yayita maama ogenda okwetegereza. Kakati bayita Uncle Geoffrey era batuukira n'omukyala. Oba be babadde okumpi. Luwange kikyate mulirwana bulijjo olinamu ensimbu nga tetumanyi. Teyalimize eddagala oba yeerabidde tuyogera abadde ki? Soko ojjire omukazi naye azitowa ekikolo. Situla tuyambe omukazi tumugje tumutwale mu ddwaliro. Yeereze nnyo Omulego oba gwe gumuleze. Soko ojjole kiri ekimuleze naye tumusitula azitowa. Mukazi alina ekikolo azitowa. Gira tulabe nga tugira omuntu ayambibwe tukitowa ekikolo azitowa omukazi bulala situla tulabe. Kale bagenda okwetegereza n'abadde azitula. Abadde asitula. Wewe. Abadde asitula. Kati omwana byamusukako. N'ayitawo. Bamuyita namwebe Aisha. Kati omanyise bone family naye erabika si kyange omwana ono bwe yayingira ettale ate n'asitula. Eyazze okuyamba naye ayagala buyambire design gentleman embeera yeeyongedde okutabuka. Omukyala yalajana munange mwami onkoze eki ate ggwe bwe tuzze okuyamba naawe ebintu onsobedde busobezi kiki? Efirimu etandika butandisi. Tugenda maaso era twagala tubenga tumenya ku mulundi guno olulala gye bigwera. Omwana ono ng'ayiya byasobola akomboozezza bbuza sere nalukasa yenna aleeta buleesa ekintu kyonna ekiyinza okuba kitaasa okuyamba obulamu. Kati ate yazze okuyamba ali bubi nnyo n'okusinga gwe yazze oyamba. Mama asambagala kati omwana oba aleese biki oba aleese makoola ga bbuza. Mulirwana afa omwami afa ate ono ye lumuli nnyo mu kiwato wano lusinga okusitula olumbe lusitula kiwato lukyusa nnyo ekiwato olumbe. Bamwambudde yambudde awo bagezeeko okulaba kiki bayinza okukola amutaddeko obudagala. Abologa alinga nte mulufula. Mama. Yaye wawe. Mama. Ogenda okwetegereza. Musajja mukulu embeera ne yeeyongera okubeera embi. Omukyala ng'amwegayirira munange tondeka mu nsi. Ensi bwe twogerera yatabuka nnyo munange toyinza gyendekera bw'otyo mukama wange. Kakati munange tugenda maaso ate nate nga bwe nakugambye nti twagala kubanga tumanya ku mulundi guno oluddawo gye biggwera firimu yaffe gye tulaba. Kaakati no mu kaseera kano
kati omanyi ono omwami naye olugamba alulina lulinga lwaki lulinga lw'abakazi kaakati munnaye nga bagenda maaso omanyi ono omwami naye yali yanuba yola mu Ssentongo ekyalo kino kiriko amawano mangi gabadde tamanyi kati ekimusesa omusajja ono Yakobo yagenda n'asulawo mukazi we n'alyoka agenda ayagale Namwandu kati alina ogubina gukoma yiri nsanje abigula agukanyuga east and west n'amugamba wabula ebintu ebyo ekyo kyo kituufu ataddemu ssente n'agamba naye okunyiririza omukazi ku ssente ezitali zize oba yazibba omulembe guno egutuuse abakazi tebakyafa kuluddawo mwami ssente zazijje oba bamukubye ekibooko baafunye engwala yonna gyazijje kasitaba nga ssente zireeta akanyiriro omugenzi gyali emago naye golowooza omugenzi abakubira mu ngalo oba aluma mannyo ekyo kyogereko kati kyogamba omugenzi gyali yeebaza Yakobo ekyokulabirira omukyala waliwo ebigambo byogamba nti gundi anyiriza Namwandu nga bbaawe yafa nga n'ekyamutta tekyategeerekeka kati omugenzi yeebaza kyebakola mukazi we weruba lulimbi bakabadde oddawo olyokoheho n'agamba ebintu ebiri ku kyalo kuno byakwegendereza era munange saagala kulayikani nteekayo ekigambo kyange ye Ssentongo Yoramu nagambe tulaba Namwandu Kalooli Omulogo episode ya 22 eva mu Emmy's Productions natenga bulijjo nagambe esimu eri 0703415308 kakati bano oluvannyuma badde engulu basooka ne beebuuza ekyabatuuseeko nga tebakitegeera n'agamba munange omwana azze akaaba ng'agamba ebintu bitabuse kati nange neŋŋamba yi maama mukwano gwange ate omwa affe munange era neŋŋamba omukyalo ono twanguwe bukubirire yemisinde gye tuleese tuzze tudduka emisinde tonyumya bupikipiki bupya naye tutuuse tugira tube nga tukuyamba n'agamba nno munange olumbe lunsaze mbadde ndi mu kunoga katunguma ngenze owulira ebigere bizitowa ninga ayitamu ebijambiya kati ngenze okulengera amaaso ninga ambadde galubindi nezino ezabalasita kati nga mugaba nange muganzi gyemu amazigo n'abadde akabaga mirundi ebiri oli mulirwana atabuse naye nange nsobeddwa bannange nze omuntu atalina kibaaba atanywa kibaaba ngambe kiki ekinkubye essaawe naye waliwo ekibaaba ekikuba omuntu n'abolooga atyo abadde ng'embuzi etugwa ejjembe kati ngenze nempulira nga ninga alina amasiga mu kifuba nempulira okuweekeera nga mpulira nga gwe basimbye enkokola mu mimiro awulidde enkokola mu mimiro kati byebigabo bye mbadde nkulira wadde obiwulira mbadde nsuulira ekigambo naye awulidde ng'omuntu akubira enduulu mu kibira ng'eggwerayo n'agamba naye ekintu kino buno si bwe bulogo bwa mukyala Kalooli buno olunaku lwe yampase n'agamba nzijukira omukyalo ono abadde nga ajja atambuza ssente omukyalo ono bagamba ennaku zino agaba ssente naye olowooza muka Kalooli ku bulogo bw'alina ayinza okuwa ssente ez'obwerere zandibanga ssente ze zitutuze oli mutuufu mukyala wamma kyogedde kituufu kubanga nange namusanga akwata nange yampa munnange omanyi bannange ssente zino zirina engeri gye zaagalwa mukyala Kalooli negamba ndi awo ngenda okwetegereza mukazi ajja atambula agaba nenga mukyala Kalooli akasente kagaba leero nze bwe naagaana nange naabasikoze bubi nga sikkiriza kasente munnange omukazi nga mpa akasente kasente tweyagadde awo n'ecupa gye nasooka okunywa ku sente ziri yagulako ecupa ya soda kakati soda yamuyita mimiro ng'awulira nga amira amayinja akolaawo okwetangira nange naye yasooka n'atya n'adduka yabuuka ku cupa n'asooka anaaba kubbuza n'alowooza biteredde ebyo muli ku byammwe taala erinje nange nga baagimpa kumbe ne kano kazirya nako ojja kuleeta ebizibu naye ennaku zino ojja kuleeta ebizibu mwana gwe baddaage ebyokulya efirimu egenda maaso ng'abaga abaana bange ngambawo emmere
toddayo mma mwana saagala kubanga mugenda maaso n'okukola ebintu ebinaabaleetera obuzibu. ani agendayo Aisha mpita ngende. Nze wamanze oli olyaŋŋamba mbu tugende embuzi simanyi abe baafumbye embu bafumba n'embuzi. ddayo n'oyo Gw'ojja kubula lya nnyo embuzi z'abalogo obulogi okitegeera. Efirimu egenda maaso. Ebintu byongedde ottabuka. Njagala olabe. bakuba ngenda basalaasa Mama. Kati bwe kibanga baatulogera mu ssente. ayagala tuttu Ono omukazi alabika atutabukidde naye naffe tulina onoonya engeri gye tumutabukiramu. kyagala tuttira Yamugamba omukazi ali siriyasi. Bano baapanganga oluko lw'okumugoba ku kyalo. Kaakati nno ye ate alabika ayagala batta busi. Ayagala bassa mu ttaka. Kati tukoze tutya bannange? Ekyalo ekyaffe okukitulesa mu ngeri y'otutuga obutuzi batutte bati ekintu ekyo kinaaba kirimu amakulu. tusaze magezi ki magezi Musooke mwogere ku pulaani gye tuzzaako. tulina omufumbira eyebi N'agamba bagamba akufumbira ey'ebigere mufumbire ya mutwe. Naye ono omukyala yeetaaga kufumbira ya bukongoliro. ala Yeetaaga fumbira ya bukongovule oba ya makuuli. Tuzzaako ki? nodda ku ngero z'Abaganda n'amazzi nodda ku ngero Ekyo eva ku ebyo mu by'okugereesa. nze mbadde ngamba Nze mbabule. tukiru Omukazi ono twandimulukozeeko olulumba ne tumulaga nti byonna byatuloga tubitegeera. Jofule kiri ekikazi kiri eki N'agamba nti omukazi ono eddagala erinamuvumula si kuyomba naye. Tusooke tuddire omutwe tugwawule ku kiwuduwudu gudde ebbali. ogizaalo Mwagala kutta bantu. agenda tusangawo nti N'agamba kati ekintu kino mwino kijjamu omuzanyo. yali atakimanyi Ye mukyala Jofule. leka tumuteme Ono nno mukyala Jofule yali mukwano gwono muka kalooli nnyo. Naye munaye ebintu by'omukwano bino engeri gye yagala Jofule omukyala ono engeri gye yagala Jofule ate nga Jofule awalana mukyala kalooli kati byafuuka byampalaniraako wamma leeta ebikola. ye Tetugenda kutuula butuuzi omukazi atutte nga tutunula. ekikazi kitumezeeko Oyo omukazi emirembe gy'atumazeeko kwata wano. Mama. yangu Nakambe. Abakutte ebiti abakutte embuukuuli n'owejjambiya nti omusajja yakulembedde. kyagaba soko gye musooke mujje naawe mirako jangu tetunda Mmwe baana ba bali musigale mute musigale luno olutalo temujja lusobola. saagala ebyo byokola saagala kwesunga agenda kwabika muyitawo nsanga emmere eyi Ono nga babaleka mujye tugende. Laba olulumba. Laba olulumba nga basitukiramu. Kati baba bagenda naye abaayi. Tikina obudde bugenda omukazi anadduka nayo. Naye mulowooza. tetumalawo Kiki obudde oli mu kutwala obudde ng'olowooza. kubipapira musiki Ekintu kino temupapya. Nabanga abapapya. Kuba kati mpunyiriza. Owunyiriza ki mwami? Yitawo. nze kubaona kufumba kyeŋŋamba Tugende. kimu Mbadde mbagamba. Emisinde emingi tegireeta ekigwo. nti omukazi oyo Omukazi oyo naye otumanya tutya oba ye mulogo. Olimu amagezi. ki ekikutuuse Obadde ki? yakafuko nina ekyamazima Abadde akutte ejjambi yagenda atemule muka kalooli aguddemu enkanago. omukazi oyo mwaba Omukazi alabika wuliriza. Ye mama ya. Ne kati maama naye atugambye tusigale wakamu. Kyokka tatulekedde emmere embuzi simanyi yakufumba katugenda kufumba ki? Tatujja na Nze sijja kufumba. Tanafu. Wamma tule utuuzi tukombe entamu y'obuggya yasigadde mu sitoowa. kale kumesigi. Namwebe Aisha. Kumecho. Efirimu egenda maaso kantintirahuma bulina emputtu. Wa. Tetujja kubifumba. Nze kende nteetamu tugikombe ekyo kiggwe. tetugenda kuluma mukyalo Omukazi tetulumukube. batwagala Okulumba kyenjwadde kyo kyekituufu naye oke tufuna obuka tuyina kuba kati there is no evidence. Muddogo wabayo obujulizi. Muddogo wabayo obujulizi. bivuddemu Nange mbiresi. musango Omukazi mulasi olabika talina musango. Firimu egenda mu maaso. Ogambye omukazi abadde akutuganga olaba. Kati essaawa eno mu bulungi teyazakuba mu bubi wamma omukazi talina musango. Bino ebintu tulaba bubi. Bannange eddogo erikuugusa oli muka kalooli aliko muwugula.
Omukazi ababadde bagenda okutta muka kalooli abaloze muwugula. nako mukakafu. Omukazi si mutemu. Ebintu ebyo twogera nnyo kimanyi bajja kutwogerako tuli ba lugambo n'okusala ebigambo bivuddemu ebintu bino ebyokutta omuntu. Omukazi naawe oba ogenda we kagenda omukazi talina ttabu. Maama nakyaga batakyusiza obuufu. Ababadde bagenda okutemula mukyala kalooli abaloze muwugula. Namwandu kalooli Omulogo episode 22 gye tulaba okuva mu Emmy's Productions natenga bulijjo oli ku YouTube video Emmy official. Mwena abatulamu gye musinzira mu bitundu ebyenjawulo tubaagala nnyo. Efirimu egenda maaso. Kaakati munnange ebintu nga byeyongera okulabika nti bizzeemu enzikiza. Omukazi oli bannange n'abantu abalogo baba bamutawaana nnyo mu nkola yaabwe ey'eddogo tebagenda. Kaaka tugenda okuddako wa musajja mukulu ali wano. Naye ebintu bino binaasoboka. Kati kumbe ono bw'atuula ajjukira bulungi nnyo olunaku lwe baasooka omugamba nti musajja mukulu no munnange ebintu bino olabisa okuba nti ebintu bireseemu omuzannyo. Abaana bo bw'oba obaagala sooka weetegereza omukyala gw'olina. Omukazi ono si mutuufu. Ayina engeri gy'akuba abaana emiggo okulabika nti abamazeeko emirembe tukubuulidde. Kyalo kino N'agamba naye abangamba ekigambo ekibuuza. n'amugamba nti munnange gwe muntu wekka yali aŋŋambyeko ekigambo n'ekitwala nti nsonga. Kubanga baasooka ne bamugamba ebigambo ebyo n'abitwala ng'olugambo. Waliwo omuntu ajja ng'akubuulira amazima banne tetuganye nti erimu ebigambo birabika ng'olugambo naye waliwo ekigambo ekikugambibwa nga kitaasa gwe n'okitwala nti lugambo naye ng'oli akubbiddeko. In fact si kubbirako wabula kubuulirira nti embeera erabibwa si nnuŋŋamu. Omwana w'okuzannya ebyono N'amugamba nti omwana abaana bali mu buzibu. bagadde nnyo. Ensonga eno gijjeemu omuzannyo. Yaje mbadde nnyenda kanze obuzi waka. N'agamba kale mbitegedde bulungi neyo gye mbadde ndaga nsazeewo mbiveeko. Tetansanga. Ye oli ali. Era yasalawo akwate ku babe nga dda buzzika. Ali ate nambwe badudogombi. Ebyo biri kati byogera olajja. Kale sero jya byogera. Munnange Bayi. munne ng'amubuulirako ebintu bwe bito bwe byali wabula mu butuufu omusajja ono yayogera. Naye bwe ntunula wano ewaka ebintu ntaalisubbira babulala. Ajati. Kati nga tamuyita omukyala. Abaana tebakyagala kubeera waka. Abaana tebakyagala kubeera waka batabuse kiki mukwano. Bannanga ate ng'otunula bulala kiki mbeera ki? Kiki? Mukazi gwe. Kindowoozayo kyonna kyonna. N'agamba oyinamu obuzibu mukwano oba ekintu kyonna. Bw'oba oyina ky'olowooza mbuulira. Bimazzeemu amaanyi. Omanyi omusajja ng'anaakugoba asooka n'ajjukira byonna bye wamusobye emabega. N'abigatta n'olaba omuntu w'atumbira obusungu mu kadakiika katini. Ng'ajja atuwe mu bufumbo bulungi. Siŋŋaana abaana bange bwe wano ewaka. Lwaki obonyabonya abaana? Kati embeera eno omwami yamujjukiza. N'amugamba we twali tukwate kuba okujja wano twasooka ne tutegeeragana nkujja mu bufumbo buno. Era ne nkubuulira nti obufumbo bw'ogendamu waliwo abaana bange. N'ensonga enkulu eyakuleesa bwali baana. Kubanga omusajja ategeera oba wafiirwa omukyala tosobola kukuza baana awatali mukazi kubanga abaana beetaaga okulerwa ate maama ye mulerwa. Zennyini. Maama ye mulezi ssole. Ganiso zambala. Owulidde? Engatto zembagula nazo n'obagana. Kati ajjako abaana engatto obugatto n'abwekakaati kamu n'abwambala. Kyokka yakulira mu kyalo olujja lwali lugazi ayina omugere gulinga lyato. N'alyoka abyabyataza obugatto bw'abaana. Engoye zaabwe nja kukuba empi kwaga amatama mukazi gwenze oba tondabangako bwenkuba jjukira bajja kunnyonnyola ku kyalo kuno empi ezimu zaawunzaako omugenzi wano. Naye nno seeka otabuse. Si kutabuka. Zino si ŋŋambo. Ogendedde ku ŋŋambo kwendi siri ku ŋŋambo. Nze omuntu. Tuli ku akicho fakitisi. Ebintu bye tugezaako okwogera 100% fakicho.
Nange buli wozanyira ku mwana ngoba oli ku mutima gwange nange wangamba wanteeka ku mutima ngidde. ngenda gukujjamu Nonyeza omwana. ngenda kujja ku mutima kuba olabika ozanyirako muzanyire Otuko abaana bange bonna batunulanga obuyuuya mawabe yafa. oli wano okuba mama wabwe yafa obalangira okuba nti bamulekwa ekyabamulekwa bulwadde bannange bamulekwa waki balangirwa De mama wa. okulangira bamulekwa gwe ekyogamba gwe abeewamwe bonna gwe nkimanyi naawe kitaawe yafa wano walagi yamwaby akabengo ffe nga tetumuwogerera nga tetukwogerera Nagula. naye ng'oyogedde ku kyawalagi Kukimanga mazzi wano ko. ekintu Bana bange babuwala. abaana bange saagala batulugunya Bange obonya abo. n'obakuba bakubuula bawano ng'obakuba lwaki okubanga abaana bange Bazo omukazi we. yamugambako luli n'anoba naye munange waliwo ekisukka n'olaba nga tosobola kukyebeera kale n'embeera eyo neerabika okuba ni musajja mukulu awulira nga ayagala ekome bw'oba awulira nga tookomye lugono lw'olina ku baana bange ekyo kyogere lumu kiggwe sijja kusobola kubeera na muntu nga atulugunya bantu babaana bange nga bw'asanze ekyo sijja kisobola Aba abaana kima. n'agamba jjukira ensonga yakuleeta ano baali baana bw'oba tosobola Ate abakoza kuganyi. Chinkuje efirimu egenda maaso ati wangambye kaakati tugenda okudda ewa Ashirafu ati badde nkufunidde ogendo Ashirafu nga takwata omwana nga taleeta omwana naye saagala amanye nti omukyala gye nkutwala byonna gwe beera ng'oli mu kava omanye nti nze taatawo naye tomugamba nti gwe nze nkuzaala bakazi beekyanga ayinza okukimanya awo luli munnange mulirwana omwana we bamufumba mu ntamu ekyo kimanye kyaffe kyama kyaffe gwe oba oyagala okulaba ku ssanyu mpita kojja kale osobola okumpita baaba ewaffe gwe Rastiboni nawasisita wani olengedde okwenda kyekuleeta olengedde okwenda kyekuleeta tageza nakukema nakubuza siri nzaku era takukemanga ekyababa nokyerabira nze baabawo ffe bakunze mukulu ewaka gwasembayo ewaffe yegwe mugalanda nawe mikujuwe sigeza atakubanyo toche nagenda kuba mumama mulungi kaakano fe ebintu byensi si byangu anti bitegera nze mpita kojja yamuwa option bbiri munange tukwate kuba okuddeka banne buli wotunulira ebintu ebiri mu nsi muno abantu balina ebizibu ebyenjawulo era tutunuulira mu personalities ez'enjawulo oba from the different perceptions of view ne twetegereza abantu embeera bwekwegamba bayita mu mbeera ki kale firimu gye tulaba eno tulaba ekyalo okuli omulogo okuli abenzi naye buli omu engeri gyayita mu bulamu bwe ebintu tebiba byangu kati musajja mukulu ng'ayitawo ng'aleeta kaana olyetamula obambi waŋŋamba okundeetera ku baana beewammwe njabba manya mpola ab'ekika tusanyusa okukulaba munnange akaana bannange mwenna mwafaananaani bannange nsanyuse nnyo okulaba mbuka muyita kojja kaana ka muganda we n'amusimbulaga Ashirafu ebintu bya bufumbo bizibu omukyalo ono baamusanga mu kkubo mwe baamujja abasinga baddanga eyo ne beeyogeza mbu simanyi obufumbo si buva mu kkubo abantu beesanga bonna oli ayinza okusanga munne mu kirabo n'amunywesa walagi n'asiima n'aganze ŋŋenda n'ono nga musiimye ne beesiimire ate ne bajja bawangaala mu walagi waabwe eŋŋumi ne zifuuka eŋŋumi naye nga bwe bali bagumye olaba muntu kutumbuka maaso atumbuka amatama amaaso gazannyira mu kiwanga galinga agali mu kibondo kumbe walagi akola ng'enkondo amususumbula naye nga laavu weeri kale ebintu bya laavu tebiriiko kusomesa kuli awo naye ate okwebuuzaako kikulu kale omukyalo ono yasanyuka okuba nga alabye ku mwana wa mulamu we kubanga abakyala mu bufumbo bonna ne babba baabwe baba baagala nnyo balamu baabwe era osanga batono nnyo batakwatagana na balamu baabwe kaakati mu kaseera kano nga tuddako ewa Namwandu kalooli tagudde ku kabyopa
Kabyopa oli awo neba ne bwavu nga bukuli bubi. Kabyopa weno otambula kankwa kasente ani agenjagala sente goli awo kati gwe no obukodo bwoyina ku sente zoyagala ogaba oba ogaba zaki mazima. Kabyopa nze nina essimu z'ebibanja. Kabyopa wali okutte ku simu eno nkuwa sente ozigaana obulevu bwo bukusiibuusenga obulanga amataba. Tompa sente zo saakala sente zo. Sente za musaayi. Ezo sente zo nzimanyi ozittira abantu. Bavudde eri. Era abantu bonna bakwogerako mpulira ennaku zino abantu bafunye amaaso abataalina ndali bazifunye bagwa ensimbu. Tonsuula nzimbu nga ndaba osanze ndaba tompa sente zo. N'agamba mmwe kyemmanyi Kabyopa mumpalanira bugagga ate muyina sente kasi yavaayo. Wano we tuba tutandikira enkya Kabyopa aganye sente z'omusaayi. This is all about VGM production UG. Mwena abali ku VGM official tubaagala nnyo. Era mugende maaso n'okulekani mu kitambuza mbatumiddeko nnyo mwena aba administrator banga abagyekumirako VGM official platform yaffe ya WhatsApp muli bakabi. Baagala nnyo abankuumire.